Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 717 8 Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Mmere gye baliisa abasibe yeeno. Tetuganye abalamuzi musindika abasibe mu makomera, mulondoola ku mmere eriibwa. Kano ke kawunga yeeno buloka bagikuwa ssaawa 3 nga teriiko nva. Enva ze zino oziraba, yeeno emmere eriibwa. Ezo zenva eziriibwa abasibe. Ano ke kawunga ke tulya mu busibe. Nkoze vidiyo eno njagala kulaga Munnayuganda embeera gye tulimu. Ddala Human Rights mulondoola ku mmere gye batuwa mu makomera gye bawa abasibe. Lwe mulangiridde nti mujjolambula abasibe lwe bafumba emmere ennungi. Eno mbeera gye tulimu, ensula embi, akawunga baddira omusooli n'ebikongoliro ne babikubira wamu. Yeeno emmere gye tuli akawunga omusibe kaalya ke kano. Nalaba omukulu wa prison agenda ku TV yensi yonna alaga nga abasibe we balya ku diet endala we bakyusa. Yeeno emmere eriibwa mu makomera. Ogirabye? Nsazeewo mbalage emmere eno. Era omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo embeera gye nsanze mu makomera. Abasibe babakaka okukkiriza emisango. Abasibe baneeno bonna amazima we baba bakkiriza emisango, nsaba omukulembeze wange obasonyiwe. Nsaba obasonyiwe. Kubanga olaba omuntu abeera wabweru ng'alya emmere ennungi, ayambala bulungi, alina famire ye, n'akeera ku makya n'akulyamu olukwe. Nga bano bakagabo ne bakulyamu olukwe, olwo omuntu alidde emmere n'emyaka 4. Njagala kutegeeza omukulembeze wange Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu, abasibe abakkiriza emisango we banaaba bagikkiriza, kuba kye nasanze mu kkomera wano babeetayirirako buli kiseera. Mawanda yeetayiridde ku basaanya baani. We baba bakkiriza emisango, manya mibiri gye gikkiriza kutendewalirwa, naye si mitima. Bafukamiza muntu naye omutima tegufukamidde. Omukulembeze wange n'aba musanyufu nnyo ng'abantu baneeno tebabooleddwa. Embeera gye nsanze mu kkomera mbi nga wookiwulira. Saayagadde ginnyonnyola n'enfuba nyingize kamera nkwate obuvidiyo buno. Era mukimanye bannayuganda mweyongera okubanja bannammwe abali mu makomera. Embeera gye balimu yeeno. Tunuulira omuntu okulya emmere bweti n'ebijanjaalo bwe biti. Ate leero bafumbye bikwafu biibyo supu gwe bagaba emyaka 4 nga byalya. Ate leero batumye n'emboga. Leero tebataddeemu mboga, batera oteekamu ebiboga birambalamba. We nkwatidde akatambi kano. Ngenda kuva wano nkulage we basula. Wo wagenda bawazibuzibumu abalapi gye bali kizibu okukwatirayo gye basula. Naye kye nnaaba nkutte kyekyo.
Bangambye ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'ekkumi abasibe balowooza gavumenti eno okubakyalirako omuli Balamu. Ebigambo bijja kuba bitono nnyo ku mulundi guno, tebijja kuba bingi nnyo kubanga tetulina kye tutayogerangako, njagala okubabuulira. Era Bannayuganda embeera gye bayisibwamu, baganda baffe abali mu makomera, amakomera go bagazimba ekitale bamuzimba, era nga n'abakolayo babasasula ssente, abasirikale, waliwo naye abafumbi. Naye munnange tulaba abakulira amakomera nga boogerera ddala bingi nnyo, era bakozesa obukambwe bungi nnyo, balina amateeka amakakali ennyo. Naye bo amateeka bagagoberera nti omuntu bwe bakusiba olina kuyisibwa bw'otyo, nti baddire ebikongoliro bakubire wamu ne kasooli babawe mulye, ebijanjalo 2-3 sibisiikeko yadde n'akamu, bwe beera basaliddemu emboga batemeretemeremu bwe batyo nga batemeratemera ente. Ekintu ekyo Bannayuganda kibi nnyo kubanga baganda baffe, abaana baffe, bannyinaffe, eyo gye babasibira ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti bangi nnyo abali mu makomera babalanga bwemage, babasiba olw'ebibufuzi. Kyokka ate gye babateeka tebasobola kubeera nga bateekayo embeera eri favorable, ate bakimanyi kye bakola nti kikyamu kubanga batutegeezezza nti abalambula amakomero babeera bagenda kugendayo oba aba human rights ng'olwo babafumbirako bulungi. Ekyebuzibwa ani atowa oda ezo, ani avunaanyizibwa ku kuliisa abasibe? Jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti temuggyako kamera za kulabisa buli omu, kamera zigenda kulabisa buli omu, nti kamera ziseevinga okwogera. Kati wano Uganda Atalaagi bwenzijja n'enjogera, bangi nnyo bajja kukka mu comment section batandika okubeera nga bawoza nti biki omala googera omala gakola ki. Ebigambo bigenda kubeera bitono nnyo kubanga obutambi olwadde weebuli, amaloboozi weegali. Ate bino birina okubeera nga bijjukizibwa Bannayuganda babe nga babitegeera kubanga Bannayuganda bo babuuka n'ekyo ekigenze mu maaso. Naye muganda waffe Sami y'omu ku abo ababadde mukomera okumala ebbanga, era yakwata akatambi akalala akalaga gye basula nako nkyakanoonya. Naye nzo olwafunye kano ng'era abalala bonna bwe mukalina, oba oliawo waliwo abatanakubeera nga bakalaba kubanga si buli kigenda ku mutimbagano nti buli mwalina access oba afuna access ku kyo n'akirabirawo, so nga ate kiba kirina okubeera nga kyongerwayo, kyongere okubeera nga kitangaaza ensi ddala abantu bali ku ki, ffe nga Uganda tuli ku ki, ffe nga Uganda tuli ku ki, amazima ga Katonda tuli ku ki? Kubanga bino byeraliikiriza nti abasajja tebakoma ku kulya buli ssente za nguudo, malwaliro na biki, wabula n'abasibe n'emmere y'abasibe bagikola ki? Bagikuba enjawulo. N'emmere y'abasibe bagikuba enjawulo. Naye ebyo bw'obogerako, bw'oyogera ku bintu ng'ebyo bajja kugamba nti ezo si nsonga zigasaggwanga, tezigasaggwanga, era mmwe muli mu makomera muli ba wrong doers, tebasobola kukwata nti nakyokoze. Bwe bajja okugamba naye lwe bali kusiba tojja okukakasa nti okwebaka ku sementi si kyangu. Newankubadde nze tebansibirako mu makomera ago, manene nti bantwale mu kkooti, kuba sigenda nko mu kkooti nti bansalire. Naye mu mbeera eyo nzibu. Kyokka ate munnange weewuunye nti oleda abafumbi gye bali, naye abafumbi osobola n'obbawo akasente ne bakufumbira bulungi, ekyo tebakirinako buzibu bali abakulu kubanga oba osobodde okwefumbira naye bo akasente kasooli bulijjo tuwulira bulooka, teebereza
omuntu alidde akawunga ebikongolero bya kasooli okumala emyaka 4 ng'ali ebikongolero bya kasooli nti omuntu okumusiba kitegeeza nti kigenda kubeerera expensive nnyo okusobola okumulabirira ng'ali mu kkomera. Abantu babali wabweru balina okubeera nga banoonya ssente bamulabirire aleme kulya bulooka eyo. Naye eggwanga lyaffe lirabye nnyo okubeera nti lifugibwa abantu abagwira kubanga teri munnansi ayinza kukola kintu ekyo. Ekyo njagala okubabuulira, teri munnansi ayinza kukola kintu ekyo. Okulika mpozi nga siki nga si munnansi ekyo ajja kukikola. Era abamuwagira bajja kubaawo bagwira banne. Bwe bigoola bakiwagira manya nti oyo mugwira.